Tusanise nnyo okubalaba bassebo ne bannyabo mwenna abali ku live eno ey'olwaleero abaagala okuwulira ebifa mu ggwanga na biki bye tulina okukola. Bassebo ne bannyabo nja kubasaba tusiriikirire katono tugenda maaso. Live eno tugitandika essaawa emu, bwe tugitandika ku ssaawa emu ate live tugimaliriza ku ssaawa 4 oba 3 kitundu. Egenda kutwalamu obudde kubanga tumaze akaseera nga situkola. Bassebo ne bannyabo mbadde nsaba mumpitire omwami wabeeyo mu afulume bweru ampitire omwami Bamu Records. Bassebo ne bannyabo yenze Jumba Lubowa Aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Olwaleero wano we tuli n'omusajja omukulu. Mbadde nkusaba ogenda ompitire Bamu Records. Tuli n'omusajja omukulu Jjajja Ssekyondwa Sseziwa Kabona Ndugwa Tibuseeke Mukasa. Tuli ne ttiimu eya Nono TV, tuli ne ttiimu eya SK7 Media ate n'abantu abalala. Ssaabakabona Die Hard waliwo Kabona Nyanja yafuna essimu tafunanga. Omusajja namusuubiza essimu naguno gwako essimu yagaana okuginona. Mbadde nsaba muŋŋambire gundi ani Serwadda enkya alete essimu ya Kabona Nyanja. Ndowooza ekyo nakyo tukikole kitereere. Bassebo ne bannyabo njagala kubasiima olunaku olwaleero luba lunaku lwakumala bukko, lwakumala busulwa, obusobe naddiro, naye tubaamu n'okuyiga. Bajjajja mumaze ebbanga ddene nnyo nga mujja mutambulako mu bigo eby'enjawulo, mu masabo ag'enjawulo, mu madiiro ag'enjawulo. Naye njagala kubategeeza eddiiro lyaffe lino si lyangu lya kusanga wantu wonna. Ekisooka si ddiiro eritunuulidde ebyenfuna, ffe situtunuulidde byanfuna. Omuntu asobola okuba ng'alina ssente ze ng'era ozze okola ssente, naye nga bw'ojja mu ssabo lino oyina ssente zo nnyingi nnyo era ng'omanyi oyina naye ne tutakolako. Lwaki? Eddiiro lino litunuulira nnyo omuntu alina empisa, alina obuntu bulamu, alina obumu, nga kyanoonya akimanyi, nga kyanoonya akyagala, nga kyanoonya akikiza. Bamu Records gwe abadde oyagala n'omwami wo naye simulaba. Bassebo ne bannyabo oluusi nga kyanoonya takifunanga, nga kyanoonya tasobola kukifuna kubanga lubaale tagula ssente, obujjajja tibugula nsimbi, obujjajja tibugula kumanya nti omuntu ono yenna yali agadde okubanga amanyi kubanga alina ssente. Obujjajja bwawukanako mu bintu bingi. Mbadde ku ssimu munda eyo nduddewo okutuuka wano nga nina amaloboozi ge mpulira. Waliwo omuntu omu ampeereza amaloboozi ng'amaloboozi ago galiko omwami omu bamuyita Kasule, omwami omulala ajje eno gyendi, omwami omulala nga bamuyita omukyalo oba omulala babadde naye kubaddeko omwami bamuyita Malagala. Mugambe ajje eno gyendi, omwami omulala bamuyita Malagala. Omwami Malagala abadde agezaako okunnyonnyola abantu abo obujjajja, naye nga bw'aba nnyonnyola obujjajja ne bamugamba ffe twava ku by'amadiini, ffe twava ku bya lubaale, ffe twava ku kintu ky'okusamira. Wabula omuntu asobola okubeerawo ng'omuntu oyo nga kyetwala, omuntu oyo nga yava ku by'abazungu era ataddemu statement n'agaaka akati tolaba nga Ssaabakabona Jumba Lubowa Aligaweesa yavudde wano n'agenda e Bulaaya. Abazungu abo baagala nnyo Africa. Bwe baagala Africa baagala nnyo ensi gye bayita Buganda. Bwe baagala ensi gye bayita Uganda, mu Buganda baagalamu ensi gye bayita Uganda kubanga Buganda y'entabiro y'amagezi g'omwana w'omuddugavu. Ekyo nno kyayogedde tekibadde kya bulimba. Buganda y'entabiro y'amaanyi g'omwana w'omuntu mu nsi yonna. Kyabadde annyonnyola kituufu.
naga kati abazungu abo obwamwoyo oba content mutero kita nti gundi content ya mugwako abazungu abo content yabagwako bakoze ebintu byonna byabagwako mubalabye bwe bakomyewo baddukire Mwami Jjumba kati mukuddukira Mwami Jjumba basobole okuzaawo amaanyi gaabwe naye ekibi Mwami Jjumba gwe baddukiddeko mufere ekyo kye njagala okujjayo mu bigambo byange basebo ne bannyabo njagala kubannyonnyola mu abatudde wano saali bagambye ebigambo ebyo kubanga muti mbiwulidde n'abali ku live njagala kubannyonnyola wano Jjumba bamuyita the beacon of Africa bw'onoonya mu Uganda tosobola kunfuna bw'onoonya mu Kenya tosobola kunfuna bw'onoonya mu Arua tosobola kunfuna bw'onoonya Tanzania tosobola kunfuna ku byafaayo by'omwana w'omuddugavu n'okununula ensi mu kusamira mu nsi yonna toyina musawo gw'osobola kungeraageranyako njagala kusinziira ku live eno omusawo yenna aneegeregeranyako mu kuyita omusambwa mu kusamira mu kuwanga ejjembe mu kuteekateeka obujjajja oyo asobola okuneegereganyako mu byafaayo ebikwatagana n'ensi Buganda yabaawo etya ebikwatagana n'ensi aveeyo nga by'echansi ya bukadde 10 asobola okunchalenjinga nkyogeredde ku live eno ng'owulira osobola okunchalenjinga mu kusamira oba kutuula mu kyoto oba kuyita musambwa oba kugenda ku luzzi oba kwogeza jjinja ng'osobola okunchalenjinga nga by'obukadde 10 weebuli vaayo naye nga tugenda bikolera ku live era ngenda kuwa ekiwu ngenda kukirongoosa wali baba seeki yakituulamu ngenda kuzimbira ekiwu tuzimbe ekiwu ntuule wano otuule wano gwojje oyite ekiwanuka ng'agenda kutuula mu kyoto nange mpite oyite Mukasa ng'agenda kutuula ku nnyanja nange mpite bw'onsinga miliyoni 10 n'agenda okusala empaka abeerewo kubanga ekyo ekintu si kyayagala kyogerako bassebo ne bannyabo mu kitundu kye bayita kusamira mu kitundu kye bayita byafaayo soogerako kyogere gwayagala okumanya bifaanana bitya genda ku Nono TV olabe ebyafaayo byange genda onoonye olutambi lwe bayita ebyafaayo bya Jjumba Lubo Waaligaweesa okuva we yazaalibwa n'emyaka 13 atuuka okusamira genda obinoonye bassebo ne bannyabo mu abataaliwo nazaalibwa omukyala ayitibwa Nakamaanya Namakula mu mbejja ava mu Ssekabaka Kamaanya e Kasengejje n'enzaalibwa omwami ayitibwa Ssennyonga Mugerwa yafa wa myaka 53 mu kunzaala oluzaalo lwange baanoonya na lunoonye taata nze mwana omulenzi yazaala abaana abawala 7 nga tannazaala mwana mulenzi nazaala abaana abalenzi 2 omu ye baba Kiwanuka Obwedda gwe mulaba taata wa Kasamitala nange yazaala abaana 2 bokka nazaalibwa mu lujja nga tiruliimu kagaali tiruliimu bulangiti tiruliimu nnyumba nava mu lujja nga lwavu bwe banzaala baalangirira ku kyalo nti omwana oyo azaaliddwa agenda kuzzaawo ensi era mu kuzaalibwa kwange nazaalibwa ne laddu ezo zaali 7 era we nali ow'ennaku 7 laddu yankuba n'enjokyako oludda lumu era bw'ontunulira oludda lumu lweru olulala luddugavu ne bwe nzijjako olugoye nazaalibwa n'emmunyeenye ku lubuto n'omwezi n'enjuba nakati bikyaliwo si byakugirako nti bwe yasamira bw'ati ebintu ebyo maama yampeeka nantwala ku musawo bamuyita Muwonge bwe yantuusaayo ne bamugajjayo omwana wo ku mugongo ng'oludda lumu lwonna luyidde ne bambikka mu nkanja z'omwenge ebyafaayo byange gwe anjogerako oba tommanyi mulekeraawo okwogera ku bantu nga temubamanyi nze nzaalibwa Lakaayi Ekkooki nzaalibwa Kannabulemu buli bukojja bwange Kannabulemu lwe lujja mwenva nva mu ggombolola y'Ekiyebe ku mukyalo kye bayita Kibumba Kannabulemu Katongero nva ku lusozi Buzindwa nsamirira ekibira bakiyita Lwajja
era nsamirira olusozi oluyitibwa Buzindwa, kuliko Omusamba baguyita Nabitaama, kuliko Lugira, kuliko Kayungi, kuliko Kabango. Emisambu egyo gye gyatwala obwakabaka bwa Buganda mu Tanzania. Bassebo ne bannyabo nze nakomyawo eŋŋoma y'obwakabaka bw'ensi, era okuddamu okununula ensi eno byakomerawo ku nze. Kati gwe bw'ondaba ku TikTok n'ondaba n'ongeraageranya n'ogamba siri Jumbo wa bulijjo. Abantu bonna bwe bantunuddeko ne bajja nga bandaba ndi influencer ow'okuzzaawo obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka, mu ggwanga, mu Bwabusoga, mu gavumenti, okuzzaawo ennono zaffe mu nsi yonna. Nze siri Ssaabakabona w'Abaganda, siri Ssaabakabona w'Abalugwala, siri Ssaabakabona wa Uganda. Bwe nali ntuuzibwa kuwa Ssaabakabona natuuzibwa amawanga 53 agakola Africa. Omukolo ogwo gwakulirwa Professor Bud Hall, gwali ku lusozi Walusi bwe nali ngenda okutikirwa mu 2017. Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano natambulira mu helikopita nagipangisa Nairobi. Bassebo ne banya omugenzi okundaba nga ndi musajja mugagga. Nagenda okuwasa omukyala mu 2008 embaga ya kamiliyoni olwaggwa eyange neddako. Nze musawo w'ekinnansi nzekka mu Uganda, mu Kenya ne mu Africa eyakolera embaga nga ntambulidde mu nnyonyi. Nenziramu amatikira gange ne wabula waddamu, nenzirawo amatikira gange nga ntambulidde mu nnyonyi mpaka lwempasiza Ssenga Kulannama ne ndyoka nkozesa embalaasi. Bassebo ne bannyabo nze nali musajja mugagga, tongeraageranya na Kulannama, kubanga bwe nzijayo ebyapa nsobya mu 10. Bwe nzijayo buli kimu nina ebintu by'otalowooza. Teri mulwadde ajja wange asobola kunsasula kuba n'abalwadde bendagula ku 10, ku 1,000, ku 2,000 tikuba mulwadde antuuka. Bassebo ne bannyabo nze sinoonya ssente, njagala okubaddiramu, sinoonya ssente. Kyova olaba nti osobola okunsanga, wabula okujjanjaba guba mukisa, okwogera naawe guba mukisa, okukwatako guba mukisa, okuyamba guba mukisa nkukoleko. Tongeraageranya n'abo bempulidde gundi muteekawo amannya g'abantu naye abo siriimu, sirina kyennoonya. Ne bwe tuddayo kati mu history owakaakati era okusanga omusawo anfaanana si kyangu kubanga bassebo ne bannyabo. Nze ndi musawo wa kinnansi mu Uganda, njagala omusawo w'ekinnansi gwe yeemanyi nti oli w'amaanyi. Njagala omusawo w'ekinnansi avuga emmotoka gye nvuga. Nze nvuga emmotoka ya miliyoni 800 ng'ano gireeta mummwe olw'obutantya. Nkyogeredde ku live gwa abuusabuusaamu, njagala oyogere. Nga tuddayo ku mulamwa ogw'okugenda e Bungereza, nze siina muzungu yansasulidde genda Bulaaya kubanga nze ntambulira mu business class. Business class tikiti bw'ebeera ya miliyoni 10 kitegeeza business class ya miliyoni 2. Tiketi bw'ebeera ya miliyoni 15 business class ebeera ya miliyoni 3. Omwo mwentambulira mba nsobola okwesasulira buli kimu. Ayagala okumanyako ebyafaayo byange genda okebere ku akawunti zange zonna zoogera Jumba Lubowa aligawesa. Ekitegeeza nti omusamba guno gwagenda okunkwata nagenda okuzaalibwa okuva mu maka ago najja nga nina feva. Sente zenkozesa si za gavumenti, si za Bwakabaka, nze sirina facilitator. Sikwatangako wadde ku 10 kya President Museveni, sikikwatangako. Nze era sikolera gavumenti, era nze sirina muntu asobola kunkozesa kubanga ne minisita nsobola omusasula. Yoyo Jumba atudde mu mbugo wano. Muntegedde bulungi? Ekyo njagadde nkole clarification muntegeere tusobole okubanga tukola ki nga tukkaanya. Lwaki bassebo ne bannyabo nti abantu bwe batulaba bava ku mulamwa guno kubanga gwe omwana w'omuddugavu ozooyambibwe. Kye kisooka wasuula obwakatonda bwo, wasuula obujjajjaabo, wasuula emisambwa gyo. Bw'oyimirira wano okukwata mu kamera olabira ddala nga kyabulabe. Lwaki? Kubanga saako mw'otambulira yafa. Otambula n'abalokole, otambula n'abasiraamu, otambula n'abakatuliki. Abo boolaba boyita abasiraamu
basiiba wano mu ssabo abo boolaba boyita ba father basiiba wano abo boyita ba minisita lw'obatondabye mbeera mu mayumba gaabwe okubayamba be bazaala abaana abakene n'endusu be babeera mu mbeera ey'ebizibu gwe oluusi ng'omwavu tosobola na kufuna access eyogera nange ng'olwo bantumizza oyo yejjumba gw'oyogera naye kakati bambi bwe nzija njogere naawe toyagala nakukuba kifaananyi ng'oli nange toyagala kubanga obwongo baabulwaza omuddugavu baamusiba enjegere nga baazisiba ku bwongo omuddugavu baamusiba enjegere nga tosobola nazimukutulako kubanga ez'emikono osobola ozikutula ez'amagulu osobola ozikutula ne muteeka wane naye tosobola kusumulula muntu bwongo muli balwadde mu bwongo buli mu 0.0 equals 0 omuntu atamanyi bajjajjaabe tagaggawala omuntu atamanyi bajjajjaabe tasobola kuba bulungi njagala kubannyonnyola bassebo ne bannyabo omuntu omufere tasobola kugaggawala omuntu omulimba tasobola kugaggawala omuntu omuyaaye tasobola kuba bulungi kubanga abeera mu dduka tasobola kutuula mu kamera njagala otunuulira abayaaye bonna be mumanyi nti baffere ne bw'ogenda oyogera naye eddakiika 3 tosobola kubonga naye nga bwe tubeera ne bw'otuuka ku geeti ye bakuggalira toyina appointment ani yali afunye appointment okujja wano ani gwe twali tugambye nti sooka osasule emitwalo 6 okulaba Ssaabakabona ani gwe twali tugambye nti sooka osasule omutwalo gwa ssente okwogerako ne Ssaabakabona okukwatako ani gwe twali tukigambye naye abasawo bonna abaali badde abalungi okumulaba osooka kusasula okumulaba okwogera nayo mukwatako musemberera osooka kuwaayo ssente kakati ate ssente ezo omwana w'omuddugavu zaatayina yazimalira mu ekereziya yazimalira mu malwaliro amazungu yazimalira mu bulumi obuzigo bwonna bwe musulamu bwakupangisa kati mwenna muli banaku eka ne mu kibira ne ku mulimu n'obwongo bunaku kubanga omuntu yali badde mugagga ng'obwongo kale nga mwavu mu ssente naye ng'obwongo bwe buki bugagga kati tunuulira obwongo obugagga buba bright ku muntu atagenda mu ssomero naye ng'afaanana nga jjumba nze ntuuka ku muzungu ne mukyalenjinga mu Luganda olw'okuba nina ssente abaasoma nga baasula lubaale waabwe ne bavuunula nze soogera lulimi lutali lwange kubanga omuntu okubeera obulungi abeera bulungi mu lulimi lwe mu lulimi lwo musambwa mwe gukulinnyirako mu lulimi lwo ejjembe mwe likulinnyirako mu lulimi lwo omuzimu mwe gukulinnyirako yenna abeera omugazi mu bwongo agaziwa mu lulimi lwe njagala otunuulira bw'onyiiga ng'obadde oyogera luzungu bw'onyiiga oddayo n'oyogera Luganda okitegedde njagala tunne wadde ng'obadde ku mulimu ng'okola nnyo bwe bakunyiiza ogenda okulanga kati lubaale buli waakulinnyako ajja mu lulimi lwo njagala okubazaayo mwe bassebo ne bannyabo abasobodde okundabako kubanga nina emyaka 47 ngenda kugiweza ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'e11 omwaka guno ngenda kuweza emyaka 47 nsigazza emyaka 3 ngendako mukola live nga nina emyaka 5 ku birthday yange y'emyaka 5 kwe ngenda okumukola live ngendako mu kujjanjaba ku myaka 5 nga njagala amala kola appointment naayita mu bantu okundaba ku myaka 5 ngenda kubeera consultant nga sikubirwa simu wabula nga nkubira gwenjagala niŋŋamba njagala kulaba jjajja Seeki nga nze mukubidde naye nga jjajja Seeki talina access kola ki kunkubira era mulaba nakitandika essimu ey'eddwaliro ekwatibwa Ssaabalambi Kiggundu ne Kabonandugwa essimu eyange private phone bw'olaba ngikuwadde mba nkwagala nnyo nze essimu eyange sigigaba bwe mukuba ku masimu olw'okuba abagogererako boogera nga nze olw'okuba bonoonya jjajja Jjumba ze nsoma gw'olowooza oyogera nange naye sikyalina na budde bwa akisesinga ssimu zammwe oyo yenze kakati bassebo ne bannyabo olaba neewaako ne limiti nenkugamba nti ku myaka 5 sigenda kuddamu kubaako kyenkola kitegeeza mbaako kye nninawo naye mmwe bentendese mu myaka gino
mwabantegedde mu myaka gino mwewala obubbi mwewala obufere mwewala obwenzi omuntu omwenzi tasobola kuba bulungi kubanga ono omukazi aba n'olusululala nono ng'alina olusululala ono omusajja abeera n'olusululala nono ng'alina olusululala omuntu yenna corporate kasita ogenda mu by'abakyala ng'ensi ekulemye ng'olwo ogenze kuba n'ayagala okutta gy'agenda okutegera kati nze eyo gye natuuka gye nfaanana siina bya bugagga byonna bye nnoonya kuba we ngenda okuziikibwa nabo mmaze okuteekateekawo seetagana muntu agenda kunziika kesatu ngenda kubalaga n'ekifo we ngenda okuziikibwa nga musooka mu study room ne musoma nti yagendako e Nigeria n'atuula ne kabaka wa Nigeria ekyo ekyambalo kye mundaba nga nyambadde enkofiira y'Abanigeria kyampeebwa kabaka wa Nigeria mpebwa kabaka wa Nigeria nga kigula $5,000 ekyo kinawasizaamu senga kulanama bakidonatinga gyendi nga kabaka yakidonatinze naye weebuuze namukoleraki kyoba osooka okwebuuza okutuuka okuba ng'ajjamu ekyambalo kye kye bamuwadde ku mikolo emikulu n'akimpa kakati bassebo ne bannyabo nze siri oyo gwe mulowoozaako wabula bwe tuba tutudde wano kakkana oba kamera ekutunudde mu giveeko kubanga olwo jjajjawo lwagenda okujjamu empingu lwaki bwe kutunulamu ng'oli mbalokole lwaki bwe kutunulamu nga weekalakaasa lwaki bwe kutunulamu ng'okugataliiko nfufu ng'ovuma kitaawo oba ojagala bassebo ne bannyabo kino kyekifo ky'emirembe kyokka ky'osembyeyo okutuulamu nga n'omwana wo kiri mubalwako mbasaba muddemu muvaluwinga ekifo kino si masabo ng'amasabo mwe muyise ndowooza nawo kanveewo njagadde ntutandikireko eyo mwongere okututegeera mmwe abasobola okutusemberera ate mwongere okusobola okutwakisesinga ndowooza okutukozesa ebyo bye mwetaaga njagala kubategeeza ku kigambo lubaale kyeki omukyalo oli agambye nti osobola okubeerawo nga tosamidde naye nga tosalidde lubaale era nga tolina kyomukoledde era ayongedde n'ayogera n'ekigambo n'agamba nti lubaale si ffe tulina okumunoonya lubaale yalina okutunoonya naye nti ono ndiga mpaka ku mbuzi eno kubanga n'endiga emusinze lubaale alina okukunoonya bassebo ne bannyabo gw'oyigiriza omwana nti ndi taatawo si bwe kiri era gw'oyigiriza omwana nti nze ndi maamawo omwana agenda okutandika okunoonya ebbeere ng'orede naawe watandise dde okumulaga nti olina okukola ki okuyonka kati bassebo ne bannyabo ensi eno yateekebwateekebwa bujjajja bw'ova ku Mukama Katonda eyatutonda n'atussa mu nsi oyo gw'otalabangako na maaso go oyo ye lubaale toyinza kumanya Mukama Katonda nga tomanyi lubaale wali olabyeko ejjembe wali olabyeko omusambwa wali olabyeko omuzimu gutuula ku muntu ne gumwogererako oyawula ddi nti jjumba yayogera oba muzimu gwe gwogera omala kusamira teri asobola kyawula nga takoze eki ate bw'aba asamidde ng'asamidde omusambwa gwe bayita wamala ogutegeeza nti wamala ensonga abasawo bonna nkiddamu ku live kuno ndugwa jjajja Seeki n'abalala bonna abandaba saagala mundabe bubi abasawo bonna nga tebasamidde wamala tasobola kumala nsonga z'abalala naye akolakolamu byasobola okukolakolamu n'ayiiya era njagala mumbuulire mwe bazzukulu ba wamala abantu bonna abatasamidde wamala lwaki batukoppa bwe tuba bye tukola nga si byamakulu lwaki batukoppa bakoppa okuva ku kisingo ne bakoppa okuva ku muguwa batandise n'okusamira bamweyana naye ng'ate bamweyana bamuyita kalogojjo lwaki bassebo ne bannyabo ffe tuliko tibasobola kukolamu duplicate nga toliiwo ate abo bennyini abatukolamu duplicate ate be bamala ne bagambwa abo be basamira tibabitegeera njagala kubategeeza ku live eno buli musamize gwe mulaba ng'alimu akamunyungu kamu taliiwo nga taliiko mukono gwange mu nzikiza oba mu ttaala njagala aveeyo nti nze Ssaabakabona
ndi w'amaanyi era nnyimiridde nesiimirirangako naawe ogu mu Uganda aveeyo nze ndeete ebifaananyi nti wantwaliwa okitegedde nze ndeete ebifaananyi nti wano twaliwa bassebo ne bannyabo togaba mafuta g'otakola ki g'otayina era olwaleero nzize kubawa mafuta eyo gye mulowooza abazungu gye mulowooza enkinga eno timwagirabe nga njikuba ku bazungu mwenna ngenda kubawa buli eyatwalibwako ekikye olwaleero ngenda kimukiza kati mukugaba amafuta ga Uganda agawa ebyo byonna mbikoze mu bujjajja kati leero ngaba ga Bungereza United Kingdom gye ngenda okukola ki kati gwalowooza nti Uganda munange Uganda eno munange ffe tuli b'amaanyi oli w'amaanyi ku kyalo kyo oli w'amaanyi ku district yo oli w'amaanyi mu region yo oli w'amaanyi kale mu ggwanga lyo Uganda oli w'amaanyi mu Africa naye nze ndi w'amaanyi worldwide ekyo kyenjagala ekintu okitegeere munange nze ndi w'amaanyi oli w'amaanyi ku kyalo kyo era teryakugaana oli w'amaanyi mu district yo oli w'amaanyi awo oli naye ffe tuli international tuli bansi yonna abazungu abo be mulaba be nabadde nabo si be bana abazungu abeemuyenga abeetunda ekabalagala omuntu gwe nabadde naye bamuyita Chief Rin yakulira university enkulu mu nsi gye bayita Wales yagikulira era omukyalo oyo w'amaanyi nnyo abantu bonna be nabadde ndi nabo be bantu abakugu abalowooleza Wales abalowooleza Bungereza be nabadde ntudde nabo so saatudde na kala njeru wabula nabadde ntudde n'abantu abali professional ebyo byokka bye mwalabyeko obufubo bwe twatuddemu mu nsi gye twayingira ne bye twakola byonna temunnabiraba naye ekirungi content nazze naye mugoberere Nono TV kati nno kambabuulire baaba nabadde Bungereza esimu eyo gye nkwata ogiraba tikwabadde Mungereza agirina kweli tibasobola kwasisinga sente zeegula tibasobola buli omu yabadde ajeegomba era siina muntu yenna gwe nabadde naye ng'agirina babadde batunulya hoteli z'ensulamu ebintu bye tukozesa nessenga kulanama nga tiwali asobola byasesinga twagenze mu dduuka limu erya Nike nga tulina ebintu bye tugenza okugula ne tujjayo ssente eza kasi eza pound ne bayita poliisi tibalaba omuzungu takwata ku ssente za kasi talaba ssente ziba ku kaadi kakati twagenda ne kaadi ne tugenda ne kasi ne batuuka okuba e Uganda mu banka gye bayita Centenary ne bakebera akawunti zaffe naye nga situkozesa gavumenti ne baka waliyo abantu abaddugavu nga bazitowa bati ekyo kyenjagadde okubabuulirako mu katundu akatono naye nga kiba kuki kiva ku kigambo gwe gamba munno nti jjajja agamba kusamira talina kyanjawulo ekyenjawulo kye yakola kwali kusamira kubanga baaba nina ekyenjawulo kye nakola ekyenjawulo kwali kukola ki kwali kusamira kati abantu abakyebuzaabuza abantu abakkiriza abantu abakyalaba abantu abakyayogera abantu abakyabuukabuuka buli omu mu ddaala lye bagambe nti Ssaabakabona abagambe mugenda kusamira kubanga tuli ku revolution bwe tulaba Lubowa tulaba jjajja Seeki si bwe kiri bwe tulaba Mukasa tulaba ggwe bwe tugenda okulaba amayembe agali mu bbanga era bakuteerawo enzikiza osobola okubanga tosobola kulaba kyogera obwakatonda tibabutunulako obwakatonda muliro obwakatonda tosobola kubumanya kakati katonda gwoyogerako wali omulabyeko bw'oba wali omulabyeko afaanana atya
nze nkugambye katonda lubaale bw'aba katonda si lubaale nga yoyo atuula mu mbaale baale yoyo atuula mu bwamwoyo yoyo atuula mu ggulumizo yoyo atuula mu sserubaale yoyo gguluddene yoyo wanga eyakuwanga yeggulu liiso ddene yakula n'agulumira yalina eriiso eriraba wonna nga ye yakuwanga era nga bwe mutudde ani omulokole waliyo yesu gwe bayita muwanga kakati ate tugambye nti wanga avaawa tava muwanga bwe tugamba sserubaale nti yakulira emyoyo gye bayita lubaale kiva mu kisimu lubaale bwe tugamba nti gguluddene si gwogamba nti eggulu wakula n'ogulumira ate ffe tukugamba nti yegguluddene bassebo ne banyabo abasamize ffe tuyina katonda abaliwo muli kubyammwe ekyo kye njagadde okunnyonnyola buli muntu ategeere bassebo ne banyabo kale enjeru yali esobola okuwandiika nga kala njeru nga yewandiika era baali basobola okukola olupapula nga lwa black ne baluwandiikako ne kala enjeru lwaki bakola olupapula nga lweru nga bwino gw'osoma wa black fe abaddugavu ffe tuyina katonda bassebo ne banyabo bw'osimba kasooli omuziika mu ttaka n'akola kala enzirugavu si bwe kiri bw'ofumba ebijanjalo ng'onoobirya bisooka kuddugala bw'ogenda mu kitanda ng'onoozaala omwana oleeta n'ebulangiti n'onoonya ekizikiza n'oggala n'ekisenge si bwe kiri era bw'omala okuggalawo n'onoonya kala enzirugavu n'olyoka onoonya obutonzi n'olyoka otandika okutonda tosobola kutonda mwe abaasomako bw'oba oyagala okutabula kala enjeru oba emmyufu osooka kutabula ki tosina kala yonna gy'oyinza kutabula nga tolina ki black bw'okyusa amaaso n'omuzungu emmunye gy'alabisa ya black bw'agikyusa n'ereeta ebyeru aba afudde aba afuuliddwa abaddugavu ffe tulina katonda abazungu tebayinza kukoma kujja wano kubanga bajja nga banoonya obwakatonda bwabwe wabula kye batusinga kwe kwekkiririzaamu mbasaba abagenda okusamira leero mwekkiririzeemu muve mu lubaale owakalogojjo munkwasiza bulungi bajjajja mbasaba twekkiririzeemu tuve mu lubaale owakalogojjo owabaŋŋambye omusajja atakwagala muleke omukyala atakwagala muleke omuntu yenna nga takwagala ng'ogenze wa jjumba talina kukkiriza naawe jjumba muleke abatasobola kuwuliriza muleke kufuuka balambuzi b'amasabo wabula amasabo mugagendemu muyige omuntu nagamba ntambudde mu mbuga 10 ng'onoonyaki obwakatonda bwe bwalagawo busobola okukulaga gy'olaga bassebo ne bannyabo mbasaba tuwulirize epulogulaamu zino nsaba katonda w'abajjajja abawe omukisa mu bigambo ebyo kansooke ndeete jjajja Seeki nje nzire n'olugendo lw'e Bulaaya mwebale nnyo mwebale babaawo wennyini nsooka kukulisaayo webale kutukiikirira otukiikiridde bulungi ekyennaku kye tufunye nti abantu baffe balina obujja ate buba kutte bukwasi kwe kuleetawo ebiboozi kubanga bwe twasooka okukola ku bazungu abantu balowooza tunoonya kontenti naye olugendo lwe twatandika lunene era bagenda kuteeka ebigere mu kyoto bagenda kuba obugere mu mpagi nga balabye ettiimu y'abazungu yonna ngezze enoonya jjajjumba lubo waaligaweesa nze kyenzijjukira nti bwe wali osaba wamala wamusaba onunule abaddugavu bamanye obwakatonda bwabwe era n'okusamira abantu badde ku nnono abantu basamire ekyo kyekintu kye wasaba ng'oli wawamala koolwo saaliyo nali sinnasamira naye taata yabitugamba basaba ne bannyabo baaba ng'osimbyewo wakati katono nnyo agenda kuddayo njagala kubabulya mmwe baana bange mmwe bazzukulu bajjajja otya bakugambye nti otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zo zibeere nnyingi muki ne bagamba nti bw'oli kulo ogenda kuzaalibwa omulundi ogw'okumeka mwe abali wano mugenda kuzaalibwa omulundi ogw'okumeka n'abo be twazaala
njagala kubategeeza nse bwe nali ngenda e Bulaaya nga ngenda mu America nasooka wa taata Muwonge njogerere ne jjajja wange Sserwanga Mikwano efanna ku misana omwana wa mmere ekizadde kitamukedde tamumanya Nsulo omwana wa Nasimbwa Nakakaawa olubiri baluyita Nalubaale Muzuulankoni Takala ku ebyo luli Katosi baba saakutwalayo kiza saakutwalayo kakati nenvaayo era nengenda nga nina ensonga ze mubuuza nangamba bw'otuuka e Bulaaya ogenda kukola kino ogenda kukola kino ogenda kukola kino nengenda ewa jjajja Muwonge njogerere nentuula naye namusanga alina abantu bangi nangamba naye Lubowa Jumba itawo Lubowa nampita nkitegedde ogenze Bulaaya nenkwata mu nsawo nenjayo amakulu agenda ntwalidde jjajja miliyoni ya sente nenjimuwa nangamba genda ku lugendo olwo nenvaayo nenja nteeka ekita ky'omwenge wa jjajja Kaasa Mutala nenvaayo nengenda mu nsozi nengenda ku biiro nensooka nensiibula nga nsiibula Lubaale gwe bw'oba olinnya ennyonyi osiibulaani nze ndi mwana wa Muwonge njogerere yanzaala akyaliwo mulamu ayina essabo lye weeriri ensangi ayina essabo lye Bukomansimbi gyali akola taata Muwonge njogerere era mwenna mumumanyi abatamumanyi mujja kumulabanga ennaku z'omwezi 24 ajja kubeera wano era yazaala baba Seeki ono si muganda si mwana wange ono muganda wange basabo ne banyabo bwe njogera ku kitaata wange nga gogano okujja wendi kubanga nayogedde ku taata kale bw'otambula n'ogende wa taata wange nga nze myayenda okujjanjaba olwo ng'owona ye nga nvaako ki mwabasamize abatoogera gye babazaala ako ke kabonero akooleka obufere obusooka abasamize bagenda ne batula n'omubuuza naye gundi okola byokola wasamirirawa taata senkulu wange yafa senkulu wange yafa kakati jjajja Sseguya waafudde wano e Kaboyo ogenda kulaba abantu abamwetuuma nze Sseguya yali anzaala naye ng'ate Muwonge gyali Kabali gyali Mukaaya gyali abaana Sseguya be yazaala banagamba batya nti oli muganda waabwe kyogamba Kabona Ndugwa jjajja Nasaka muwala wange Naatukunda kyogamba babagwa abaana benzadde tobamanyi kale bano abatudde wano mu ddiiro nabo bagenda kwanika emikono nti nabazaala olw'okuba bajja ewange nabo nabasamiza nabasiba amaliba babaawo wennyini naffe batandise okutwetuuma nti jjajja Seeki eyansamiza kakati basaba ne banyabo bojja n'okwata ku ddamula ono n'omukwatako nenkugamba nti genda ofune genda ogaggawale tikitegeeza nti mba nkusamiza kyemugaa ti bwe mukutte ku kyoto kya jjajja ne mbasabira nga nkomyewo olwo mbadde mbasamiza abasawo muleke kasasiro omuntu okumusamiza omutuuze ku bisambi bino omulere abeere mwana wo mu Lubaale nga bw'olaba ntandise okuteekateeka abazungu ne tubazaala wano babeere baana baffe tuba tuyina emikolo gye tubakozeeko omukolo ogusooka baguyita amaddugavu oguddako baguyita ameeru ogwokusatu baguyita ettabaalo ogwokuna baguyita akasale ogwokutaano baguyita nyineeka ze nnaku 5 ze tumala mu ttabaalo nga tetunaaba abasamize be tutaasamiza mulekeraawo okutwetuuma okitegedde kubanga ffe tulina abaana betuzadde nti oyo kizza omulaba ku kamera namuzaala oyo Sankisi namuzaala yamala kusamira naye kyogamba n'omulenzi ali wano nga mulwadde yajjako wano mu lubiri kitegeeza naye mba namusamiza muleke kutwetuuma baba genda maaso nze okwogera ku taata wange okwogera ku maama wange okwogera ku senga kulanama nti ye mukazi wange tikinzijaako kubanga nze Jjumba nammwe be mulagula muyiga okwawula ebiggwa gye mulaga mulekeraawo okwenjeera okitegedde kubanga nze baba abaana be nazaala bammala okitegedde bulungi era abantu abaliwo nga muli bakabona banzikiza ya buwangwa na nnono muli Balubaale muli basamize muli nga mwasamira ebintu ebyammwe
ebyawamala muleke okubikoppa mutunge ebisingo byammwe eby'omukatale ebyaffe mubiveeko kuba biba bya mikolo buli omu akola ekintu ekikye okitegedde Damula wa Ssewamala Musoke abeera wa kyenvu era kale ya kyenvu mumanyi kyekola ki kyetegeeza bassebo ne bannyabo Damula wa Ssewamala Musoke abeera wa kyenvu era kale ya kyenvu mumanyi kyekola ki kakati muleke kwoza mu bintu bwe mubyozaamu kubanga muli bantu bakulu ate twasanga mwasamira dda kale nga timunnayoza mu byaffe mwali mwasamira ki bantu bakatonda bweza kubanga baana mwenze kambabuulire gwolooza ekisingo kino bw'ogenda n'okitunga kikujjako engalo era okitunga kya kamera olowooza omuggo guno bw'ogenda n'ogukwata oba n'okwata enkinga eno tikitegeeza kusamira mwenna mwagula ebintu biri mu mayumba muyina amafumu muyina embugo muyina endege muyina ensaasi bino byonna nga bwe mubirina wano naye temuli basamize kubanga eddiguli ya nassa teba ya makerere teba ya makerere oba olina ekipapula kyonna nga kinyira bwe kiti naye nga bwe banyiga mu kompyuta y'emakerere tokola ki toliimu kakati abasamize abeeyita bazzukulu bawamala oba abakoppa bye mulina bassenkulu tukyaliwo tuli balamu n'abatuzaala bakyaliwo musoobe mpolampola musamire muve ku duplicate mufune oligino naye mumanyi kye batya nti Jumba oyo ke banaga nti yanzaala n'abalwadde benna tebajja kudda wendi bassebo ne bannyabo Ssekkono tawanyisibwa Ssekkono takola ki kale kati okwogera ku taata wange muwonge nekinzijako ki nti ogenda kera ogenda e Nabbingo bw'ogendayo era nkusangayo ne tubeera baaluganda era ogenda kutuukayo bakugambe tulinda Jumba kubanze wembeere waataata era annyaniriza ng'omugenyi omukulu ekyo Lubaale kyeyampa kye natandise nakyo obulonde mu buzaale bwe ntuuka ewaaba abaseeki era annyaniriza ng'omugenyi omukulu bwe ntuuka ewa Kabona Kayondo Kawumpuli wadde nga ffenna tuzaalibwa mu ddiiro limu ne Kabona Waswa era nze mukulu waabwe tibasobola kuntuuka nasanze omwana e Bulaaya olumbe lumuluma galumuluma bambi nga kansa amuluma atekwa kuba ne kuleva eno nga ndaba mwana oyo nga mulwadde mwana oyo yava wano bammalamu obuko bammalamu obusulwa bammalamu naddiro bamukolako emikolo mingi naye nga bwe yali yaloota Jumba Lubowa Gaweesa naka naye namulabye ayimiridde nono bwe yagendayo n'amugamba nti Jumba ndi munange yali musawo era ye yantwala gye nasamirira naye yafuluka kulannama oyo bwe yamutwala bwe yawasa kulannama n'afuluka ne mutunuulira n'agamba naye bwe nagenda okulaba munange ng'ate ngenda okulaba bwe yakola emikolo egy'amaanyi ate ngenda okulanga gwe omuteekako ddamula kwekubuuka ntandika okunoonya e Bulaaya eno niba nsanzeemu kansa kyokka nga naloota gwe omusamba ne guŋŋamba nti bwe sigendawo oli kansa agenda kukola ki agenda kunzita bassebo ne bannyabo nze ninawo wano abaana bwe tunaafuluma ogenda kubalaba nga namusamiza eddwaliro mulago limaze omugamba nti olwadde kansa nga kati yaddayo ne bamubuuza wawonerawo Lubaale agenda kulwaza kansa Lubaale agenda kulwaza ekibumba Lubaale agenda kusiba okuzaala Lubaale agenda kulwaza siriimu naye nga Lubaale yakola ki osamire bibule lwakuba titwagala bigamba bantu mukiragadde bulungi omuvubuka olwamutuuseeko baba namusibidde akalinga nenziramu nenegayirira Lubaale webwereere nenkwata ne paundi 10 nenzimuwa kuba n'ekyokulya abadde takyakiina ne mugamba naye siina magezi sala amagezi oba bakujjako gundi y'e Bulaaya oba tokyasobola kuddayo sala amagezi ojje wendi nkusamize toyina ddagala naye ogenda kufa ekyo Lubaale kye yamugamba otegedde naye baaba ani amusse omusawo ate nja kudda nkwatula amannya omusawo we yagenda omulwadde bwajja naga nti naye nze ndoota muwonge nze ndoota jjajja Seeki mumpulira nga mbalagirira gende wooyo kubanga wadde Jumba ndi musawo nnyo najjanjaba nsi yonna
olaba nammwe abaliwo sibasobola genda ewooyo bw'ofuna obubaka nga bukuleeta wa seeki wa jjumba genda ewooyo mu nsonyiwe mu live y'olwaleero tubadde tuludde okukola live naye abasawo babatta abasawo babeebakako abasawo babakolakolaga ntuntu agatali gatuufu abasawo babatunziza ebibanja abasawo bababbye abasawo babamazeeko buli kimu kubanga babatiisa bajjumba abakamera kubanga bategedde babbeeyi basebo ne banyabo ndi wa bbeeyi gwe wajinfuula kati ate ogamba otya gwanoonya n'ekyokulya nti ate nkuwe nze omulwadde jangu mu maaso gange jajja bangoba mu nju sooke nkuwe sente zisasula ennyumba ndyoke ndabe bwe nkukolako mukitegedde bulungi nze siringa mulokole yesu kankusabire ate oba onoosijjawo kankusabire ogenda kufuna kankusabire nkusiiga n'amafuta n'etaano gy'obadde olina ng'ogimuwa nze omulwadde nsooka kusolovinga kizibu ky'alina nendyoka mumukolako mukitegedde bulungi baba genda mu maaso baaba abonnyini abantu baffe mbabuulira ku jjumba lubo aligaweesaba abasinga tebamumanyi bamulaba ku tiktok bamulaba ku tv naye tebamanyi byafaayo bye basebo ne bannyabo omutonzi tagaba bakulembeze babiri naye ffe ab'obuwangwa n'ennono omutonzi yatuwa omukulembeze ebigambo lwakuba abyeyogeredde naye wano tewali musawo w'amaanyi ali mu bujjajja nga tayiseeko mu ngalo za jjajja jjumba taliiwo nno ng'oyinza kwogerako nti gundi lwakuba tetujja kujja wano tandike kumenya bantu mannya era nabo bakimanyi nti yadde bakoze amatabi agaabwe naye entandikwa yaabwe n'ebibye bye bakola byonna babijje ku jjajja jjumba mbadde nkyabannyonnyola nti taata yali annyumiza taata muwonge jjajja jjumba bwe yagenda okusamira okutuuka ewa Wamala taata amubuuza Wamala omusaba ki n'amugamba nze kyenjagala kwe kuddayo nsamize ensi yonna taata muwonge bwe yaŋŋamba era bwe kyali baba ekyo nze bw'obikola ate nkaaba n'amaziga soka olindeko mumanyi lwaki nakimusaba nkaaba natunuulira obuntu bwe nakola mu nnaku 5 nga buleetedde waffe obutaba na ggaali obutaba na dduuka taata yali agenze n'emakka n'akola hijja nga tiwakyaliyo wadde mwanyi ng'ewakati wali wadde 10 nga tulina abaana abeewalula ng'emigogo 3 nga beewalula nga ttimba mu lujja n'entunuulira ekyamalawo ewaffe ng'emikolo tugikoledde mu nnaku 5 n'enkaaba ne ŋŋamba taata kino kye kinzita bulijjo kyeki kubanga nze nagenda okukola Wamala nali nsamiddeko bassebo ne bannyabo nagenda okukola embaga ya Wamala olwedde nali nsamiddeko nga bwe muli kati olaba mwenna nga bwe muli wano atasamirangako yaani mwenna muvudde mu masabo ffe tukola ku basawo nze nagenda ate oba natandika okulagula nga ndi wa myaka 7 ne bansiba amaliba nga ndi wa myaka 13 nenkola nagula emmotoka yange esooka nga nina emyaka 16 nenzaala omwana wange asooka nga ndi wa myaka 18 okitegedde bulungi kitegeeza nasituka naye awonna nga sinnasamira nga sinnagenda wa taata muwonge kati bala myaka egyo ate myaka 2 nenziramu n'engwa eddalu ne balyoka bantwale wa taata muwonge ng'ate bino byonna nabimala dda nga waliwo n'amasabo amasabo nengakoonawo ne balyoka banteeka ku miguu okuntwale wa taata muwonge ng'oledde ndi musawo bantwale wa taata muwonge nga n'abalwadde mbalesse mu lujja nga basimba layini mpaka mu kirowooza ne balyoka bantwale enkola Wamala kati bwe natunuulira obuntu bwe nakola mu nnaku mmeka ne mubuuza bino bye bibadde binzita kanzireyo nkwate abasawo bonna bembadde nkola nabo mbakomyewo basamire nambuuza Wamala omusaba ki ne mugaa siina kye musaba kuba nagenda okusamira nga emmotoka ngikola ki ate buli muntu kwatandikira nagenda okusamira nga omukazi mulina nga nina n'omwana era nagenda okusamira nga ndi kabona ng'era nina amasabo kati kye naalisabye nakiina myaka 16 ng'olina emmotoka ate oba ogenda kusaba ki
mukitegedde ne mugaka nzire nteregeeza abasawo bonna nze kyensaba ensi yonna esamire taata lwaki abantu babonaabona ku buntu obutono bwe buti ne mugamba nsaba nasaba amaziga ganzitulukuka kubanga buli kimu ekyange kyali kiweddewo naye nga Wamala yakikoze eki kale kandayire wano okuziikula nnyaba emagombe okuddayo abaana abo bawala bange ne mbafuula bakazi bange okufa nga sirina kantu konna mu nsi buli musawo eyeefuula Wamala nga tomusamidde ogenda kuddayo okombe ku ttondo ly'amaziga ekyo nkyogeredde wano mu kasale mu katereki ate buli omu agenda okuddayo okusamira buli gyanaddukira kubanga buli alina Wamala mumanyi buli gyanaddukira tugenda kumuleeta ku lutambi tubaga nti wuuno yabadde abagamba wuuno kati ali mu kusamira buli gye munaddukira yonna tugenda baleeta ku ntambi kubanga bebatawaanya abantu tubagaidinze bulungi bagende nga bakola emikolo emituufu kubanga lubaale abalumye muyina ennaku abantu tubagaidinze bulungi betugaidinze obulungi bebasyamya tuba tukyakola kino nti omwana amala kola bwati ng'oli atandika omanya atawanze ejjembe tagaggawala ejjembe lyowanze nga tonalijja wa Wamala ligenda kutta abaana bo libamalewo abantu bali ku TikTok wange ejjembe owone ennaku wange ejjembe Samira ofune emirembe Samira busamizi osirike ng'abantu bagenda ewuwe alagayo akamotoka awo naye ngatta enjeru n'ayimirira ku kalina y'omuntu Samira busamizi owone ennaku bwe bityo mwe bye mwakola bassabo ne bannyabo content atufuukidde content ebintu bonna abantu bye babakoledde ne babajjako omuntu atomaze okutegeera lwaki abantu abo tibayiga kituufu ne tujjirwa abaluutansozi ne batandika ffe tuli baluutansozi tuluutansozi amasinzizo Katonda ge yakola n'omukono gwe n'agatuuza mu nsozi Katonda yabagamba mugende mu nsozi mukwanireyo abakazi Katonda yabagamba mugende mu nsozi z'omutonzi muzizimbeko amayumba muwasizeeyo Katonda yabagamba mugende mu nsozi z'omutonzi mukoleki mufukamire muddeyo mubika ani atalina muzimu abantu mubatutteyo nayo gye mubatutte ani ataliko muzimu gwa kikaaki abantu mubaddeyo batereza emizimu gye batereza gyegyo ejakola Wamala kakati abantu ne bava mu nsozi juzi tiwawulira abantu nayimiraraga omanyi bazzukulu ba Wamala mutusobedde ate abaana betumuzaala ate bajja bakaba nti mubeebakako muli basiru waliwo omuntu ayinza okwebaka ku mwana gwakozeeko omwana oyo ayinza okuddamu ate oba ne bwaba mugandawo gwenzaala wano nojja mu lujja muno n'okwanamu omulwadde ogenda kuvaawo na kisirani n'okufa ogenda kufa tosobola kati nenyimirira wano nga n'omwana gwe neebakako ali eyo gwe nakolako naye nenyimirira wano live eriko abantu 4,500 abaliko kati abatulaba ng'ate omuntu gwe nakwana alimu abo abantu n'atuleeyo n'asirika ng'ate maze nekimbulya nti kitta lwaki mutabulatabula abantu kyotamanyi tokyogera jjajja w'abaana tiyeebaka ku bazzukulu be mmwe be tumaze okuzaala mu lubaale ne bwe tusigala mu nsi ffekka titutonda kubanga mubeera baana baffe mukitegedde bulungi gw'oba oli ng'olina ensawo oba olina lugoye oba olina kibbo oba olina ejjinja naye ng'eyali kulondera bw'ati yakwebakako dduka misinde tukujjako ekikolimo kubanga mu mikolo gye tukola mu lubaale okweganza tikukola ki tikuliimu kubanga basabo ne banyabo mbyogerera kamera tunuulira kamera golooza zikomawa akawaayiro tekaliimu babagenda mu maaso awo wennyini nti bwe tugenda ewa jjajjaffe Wamala ffe tumuyita omugagga Wamala nti buli omu asaba kyayagala gweobadde ogamba Wamala akukolere ki eriyo abasaba emmotoka eriyo abasaba obugagga eriyo abasaba naye mukulu wange Baaba Jjumba yasaba okununula ensi eno ekintu kyatuukiriza Wamala nno talimba Wamala bw'asimba emirandira kyomusabye oba ojja kituukako ekyo kye yasaba ye teyasaba bugagga yasaba anunule ensi eno
era bassebo ne bannya baginunudde kubanga ffenna be mulaba tuyise mu ngalo ze. Tewali muntu asamidde wano nga tayise mu ngalo ze kubanga tataffe Muwonge Wamala yamuyina, jjajja Sseguya yamuyina, ng'ate ffe tuli kumpi okuva Ssembabule okutuuka e Bukoma kumpi nnyo, naye abasajja abo baali tebagaba Wamala. Abasajja abo baali nga ye bwe yasamira owuwe Yamala, gwe tagenda kugamba nti kati kino kye kikubanja. Naye jjajja Jjumba bw'amala okusamira n'agamba nina okununula ensi eno, buli muntu asamire Wamala, buli muntu afune eddembe. Ekyo kyekintu kye yasaba. Kati mwe abamulaba e Bulaaya obujja ne bubaluma, bukyabaluma nnyo kubanga mugenda kulaba ennyonyi nga zigwa wano nga ziri space abantu nga bazze kusamira. Ekyo yakisaba. Ate Wamala ng'omusabye ekintu gwe tuula wali olinde osirike kubanga bassebo ne bannyabo bwe twakola ku muzungu abantu balowooza tunoonya kontenti tuzze ne tumwambaza yambaza, naye olugendo mugenda kululaba si rutene. Kati mwabakoppa nammwe abazimba emitima gigenda kubaabika kuba mugenda kubalaba nga bajja wano nga balina Ssaabakabona. Omutonzi tagoba bakulembeze babiri gwe ne bw'olifa otya nga Ssaabakabona akyaliwo, teri agenda kwambala ngatto ze zimutuuke. Nga Ssaabakabona Jjumba Lubowa akyaliwo, teri agenda kwambala ngatto ze zimutuuke, wabula mu myaka egyo bazzukulu baffe oba omutonzi alyeyubula n'akomyawo omukulembeze bw'atyo. Bassebo ne bannyaba abakulembeze tebamala gafunika. Kati ebintu byakola ebibyo byanjawulo. Ffe abamuli okumpi ffe tumanyi nti ddala ayogera ne kiba, bw'omusemberera obulamu bwo bukyuka. Bassebo ne bannyabo twali e Ssembabule ku ttabaalo lyali wange mu kiggwa wennyini, twasanga ekyeya kinene be twali nabo e Ssembabule munanjulira, ng'ekyeya kikutte abantu basize emmere yonna ekalira ku musiri. Ne tutandika embaga y'okusamiza abaana. Abatuuze ne balaajana, bassebo mutusabire ku nkuba. Ssaabakabona n'abagamba ennaku 5 ze tugenda okumala enkuba tegenda kutonnya, naye mu lunaku olw'okutaano lwe tuva wano mugenda kufuna enkuba. Bassebo ne bannyabo twali tusiibula abaali mu layini, ndowooza mujjukira enkuba neeyiika empitirivu. Era nakati abantu baŋŋamba ssebo tuleetere ku Ssaabakabona, mukomawo ddi ebyo ebyafaayo agenda abikola. Si buli omuntu abisobola. Ssaabakabona ayogera bwogezi kigambo n'agamba gwe ogenda kugaggawala, gw'ogenda kwavuwala, gw'ogenda kufa, era ne kituukirira. Kati obukulembeze omutonzi yabugaba. Mwe abazimba emitima nze nno mbasaba busabi kubanga nammwe muli babuwangwa na nnono. Ssaabakabona tagenda kukola ku nsi eno yonna agimaleyo. Abantu balumwa lubaale, abantu balina ebizibu, wabula mu musemberere mumuggyeko amagezi kubanga akola ki? Ayina ekisa. Ate ye musamize agaba ku byayina. Kubanga nze bassebo ne bannyabo bwe bamala okunta nfuuke Ssenkulu nga taata amaze okukola embaga yange esembayo, nfuuke Ssenkulu. Ssaabakabona namuyita abeerewo, naye yayina emirimu emitongole gy'agenzeko n'atasobola, naye nampeereza obubaka. Yaŋŋamba ebigambo bino nti baaba wange kisobodde kubeerawo, naye mu bassenkulu abateereddwa e Bukomansimbi oli Ssenkulu. Baaba sibyerabiranga, oli Ssenkulu. Ne neetunulamu bwe nti neŋŋamba ndi Ssenkulu, nti omusajja atalina nakasente, nti baaba nti bukya taata Muwonge bukyata baana atadde ggwe. Ekigambo ekyo nenkiwulira nnyo naye nga nze sikiraba we kiva. Ni taata bwe yali anta n'aŋŋamba
mwana nkutadde genda osamize ensi yonna, genda osamize abantu bonna abanyola abaganda abazungu, genda obasamize. Neŋŋenda era bwe natuuka kyannumiriza nenzijja mu lubiri wano nentulituula ne baba ne mugamba kyamazima bantadde tewasobodde kubaawo, naye waŋŋambye mu basenkulu ndi senkulu naye nze nga ndaba mbutuufu sinywera ne bwenyimira sinywera. Naŋŋamba ekikulu baabo ndi wala naye sembera wendi tugenda kukola, kubanga nze nkulabamu obugagga, nkulabamu amaanyi, nkulabamu buli kimu omuntu senkulu kyeyalibadde nakyo, nkulabamu obuzadde, nkulabamu obulezi. Era okuva olwo baaba nansembeza. Ekyamazima teri kyakola n'atakindaga, teri kintuukako ne munyonyola n'ataŋŋamba nti wano bakola bwe bati, wano bakola bwe kati. Omuntu bazimba muzimbe, oba oli awo mwenna temwali ntegedde, singa yali yeeyagaliza yekka. Kati nammwe abali eyo mu kifo ky'okumulwanyisa mbumufere mumusemberere, kubanga omutima gwe mugabi, takyakaaba 10 wabula ye ayagala kuleka mukululo nti abantu abanunudde. Ekyo muli kimanya amaze kuvaawo nti yanunula, kubanga nze bwe ntunulamu emabega gye tuvudde buli musawo ow'amaanyi ayiseeko mu ngalo ze, buli ali mu bujajja ayiseeko waali, era amumanyi. Teri wano musawo gwoyogerako nga tamumanyi, era bw'ogamba nti kino nakikolera waagundi aba amumanyi n'enkola ze. Era bw'oba muyaaye era gamba nti oyo muyaaye, teri muntu atayise mu mikono gye, kubanga ye yajja kununula nsi, yajja kutumbula nono yaffe n'enaki n'enzikiriza y'omuddugavu. Babuulira abantu bano mulaba mmwe bajjajja bagenda ne bagamba mbu ku kika ewammwe tiwayinza kubaayo musawo n'atuulayo, simanyi n'akola atya, ekiwu bakitegeka. Nze nina ssenga wange jamutuli, nina ssenga wange njagala mukunyumiza. Ssenga wange atuula wano bulungi, nyenkubuuli kwata wano. Nina ssenga wange nasamira ne baaba muwondera. Ssenga oyo abeera kooki yankubira essimu nangamba, saba kabona mwana wange essabo olyonoonye, eryo lyemulaba eryettegula nazimba ewaffe essabo lya $5,000,000 eka mwabanajja eka nabule muliraba. Nagamba oddira otya muganda wo n'atuula ku kiwu, kubanga bassebo ne banyaba okutuuza omuntu bw'ati ku kiwu, ono wangabi nze neddira nkimu. Omukago gwaffe gwa mu lubaale n'otuuza omuntu ku kiwu bw'ati, era kabona nduga bw'oli kikola ng'omanyi ogenda kufa kubanga bwe kiba kabaka tebamutuuza mu ntebe bameka. Nze ne ŋŋamba baaba, namugamba obusambwa gwaŋŋambye nina ejjembe baliyita mwerengere, naye bwe naloose n'ejjembe limwena temundaba ngonga linninyeeko. Ne baŋŋamba gwe muntu gwe nnyinda okukola naye, baaba jangu otuule mu kiwu. Yali atuliddwako omuzimu ne gusooka ne gugaana. Kati ntuuzizzaamu gwe omuntu njagala nfe. Bassabo ne bannyabo mu lubaale waliwo kye bayita omukago. Waliwo kye bayita omuki? Olya n'omwana wo, n'olya ne muganda wo, n'olya ne mukwano gwo ng'ow'omukago abuze nga tomulina. Ow'omukago yagaa nti bagenda kutta, ow'omukago yagaa nti mukazi wo bamutwala, ow'omukago yakugamba bagenda kubba, ow'omukago yagamba nti ekyo tikikolwa. Bwe tuba tukola wano abadde abanyumiza nti taata muwonge yatendeka abaana, nakola obutende emyaka 9 nga ndi mukusuula biri byonna bye nali mmanyi, kubanga mmwe bazzukulu ba Wamala lwali takoma kukusamira nti namusamidde n'antuula ku mutwe. Eyo ebeera just beginning. Lubaale alinga bebi bamulera, bajja bamulera bw'ati okukula. Okusamira mu nnaku 5 kwangu naye okumukuuma. Kati abantu eyo be mulaba eyo ababonaabona bazzukulu ba Wamala, ekituufu basobya Lubaale.
bw'osamira lubaale toddamu kwebakana mukazi ku ttale bweru oba mu mmotoka eryo etteeka bali baweera wa Wamala naye kati mwe ndibaweeredde wano babbidde ebibuuzo bw'osamira lubaale ng'omaze omusamira toddamu kulimba toddamu kubba toddamu kubuzaabuza bw'osamira lubaale n'ogende wa Wamala bakusonyiwa ebibi byonna by'obadde olina n'oddayo ng'omwana omuto naye ebintu by'okola mu kyokola sooka oyawulemu obwenzi ate lyetteeka ezzibu kubanga buli muntu afuna akasente kamutuma mukazi mukazi tawoneka buli muntu kaafuna akasente nati lyessanyu ly'oku nsi okitegedde kakati omuntu okubeera serebu mu lubaale oyina by'ofiirwa omuntu asamidde lubaale nga yasamira talya mbizzi ne bweba ekuwoomera etya full stop n'okukoma toddamu gikolaki gikombako kakati amateeka ga Wamala matono nnyo ne ku ngalo kuno tigaggwayo kakati mbuulira omusamizi omw alina abakazi 6 mulina mukwano gwange Majidu ali awo webusoga Majidu yimirirako oyo omusajja si mulogo mulwadde oyo webusoga Majidu mukwano gwange webusoga webukooli alina kitaawe musajja mulogo nnyo ali myaka nga 10 okiraba naye omuzeeyi oyo akyajja wano natuula n'omuzeeyi oyo yanjagala kati nze mbusawo bwange nakola nayiga na bakadde mukitegedde era nze nina abalwadde bangi bempa Majidu oyo ne mugabo yagalaganga maka kwata babbi genda omusogo yakukolere kyogamba Majidu bwe nakuwa abalwadde nenjavuwala otegedde omuntu yenna azimba bantu kati oyo kumulaga mummwe gye muli mbadde naye emyaka 10 mutabani wange olwazimba essabo ne muga Majidu gendo wange essabo ly'omwana oyo naye kyali kimuggyeko nti ndi muzzukulu wa Wamala okiraba namuyise oyo gwolaba ajjawa Bunnamweri era obwedda tunyumya okitegedde kakati kyogamba nti omusajja oyo bwe mugaa nti omulwadde genda ebukoli bakujjanjabe kitegeeza nga twawukanye oba bwe mugaa nti ndeetera emiti gino ng'olwafuuse muzzukulu wa Wamala tuula Majidu muyiga okukolagana n'abantu okulaga omusawo gw'okolagana naye si kye kitegeeza obwavu bwo sente za ndugwa kiza tolizitwala ne bw'olizirwanira emyaka 10 soogugwe mulala sente za sankisi pijo ne bw'olikola otya tosobola zitwala oyina kuyiiya zizo omukisa gw'abaaba ono abaaba nakuwa sente nedda omuntu agaggawala bantu omuntu bamuwa baki omuntu bw'olaba ndu gwakuggyako abantu olwo aba ayagala kwavuwaza abantu bano be bakujjanjaba be bakuyamba be bakuwa omugaati era mmwe abaagala obugagga omuntu agaggawala abantu mulina okuba nga mwagala abantu mukitegedde naye mugiramu abalungi n'abaki bwe bagamba okweganga nga weeganga bwe bagamba okuganga emaaliyo ng'ogiganga bwe bagamba okusiba musajjawo ng'omusiba kyogamba nti abantu mwenna mu nsi okuba obulungi mugenda kusamira Wamala mu kika akwatamu abantu 2 akwatamu abantu 4 naye ng'ekika ky'abantu 10 mmeka mmwe abatasamidde ekibakwatako kugoberera kubeera na musawo w'ojjumba n'omugaa nti nze njagala kusengula gundi alemedde ku dduuka lyange jjajja asenguke nga tumuloga ekyo Katonda kyatuwa nti bannayo omusajja wange abadde ateredde bulungi nga tukolagana bulungi naye omusajja mukuuma bulungi naye ekikazi kitwala kinyenye ebbina kitwala omwami wange nga tukiroga mutegedde bulungi nina edduuka lyange naye edduuka lyange tirikyakola bulungi jjajja mbadde nkusaba ositule ku lubo oyo gwe wagendera ku ttabaalo n'omusamire wa Wamala nga tusitula lubo wange edduuka litunda naye olw'okuba lubaalo ono aba alimu obusungu alimu obukko alimu obusulwa situjja kusawulamu nti abanjagga oba akola bw'ati bwe tumamala okubamalamu obukko bwe tumala okubaalulako lubaale bwe tumala okubaazaako lubaale muyina okudda tubakokoole tubakwateko tubateegule tubagange eddagala tuliteeke mu kisiikirize tusimbe muyirizi 9 owangaala emyaka 9
baba nze ngenda kuwangala njagala kukiddamu ku live kuno asobola okunkuba essasi jaye emmundu ku live kati mwaka sigwa 2 nga nkyogedde kati nkizeemu nze teri muntu asobola kunzita ne bwaba mu 7 tasobola byenjogera si byambu Majidu asobola tasobola kubanga nze na Samirani wamala yenanyini byonna basaba ne bali ab'ekigambo mukitegedde kakati osobola okujja nokanti jjajje mali njikoze naye njagala kuwangaala nga irizi tuzisala mwenda tuziteeka mu kisiikirize kati kumwenda nga bamutudde awani gwe nali nkoleddeko eddagala ly'omu kisiikirize waali otegedde kakati eddagala eryo ery'omu kisiikirize ligenda n'enkoko enjeru ligenda n'ekiswa bakiyita wayibango ligenda n'enfudu nkomaawo kakati ebyo eddagala tulikola nga lya buwangaazi abantu bagenda batuma enfudu ate kati nkole ki kubanga baagala content bamujja kwamulina muntegedde bulungi jjajja bwe tumalirizaawo nga bakufumbira akasefuliya ku muti gumu omuti gumu ogw'obulamuzi kakati nga sefuliya we bagiteeka ku muti gumu nga bakufumbira eddagala lya kika kimu ng'oliriira mu nkoko weewava olugero olugamba nti omusajja omutalya nkoko ye otegedde bulungi kakati ng'olwo obeera ne ssente naye mwena mufunye ku ssente zibaweddeko omusajja oli agambye ebyentalo omuwulidde yali akozesa obuwumbi busatu ng'atikka obuwunga n'agenda e Rwanda n'obuwumbi 3 n'aweereza obuwumbi 3 e Congo n'asigaza obuwumbi 3 embalala n'agula buli kikeyo emmotoka gyengayo y'emiliyoni 8 oyo byentalo yasooka ogigula ne pulimota girina kati ezo ssente oba ogula zaaki byentalo amaze kujja wano kakati fuso wagijjayo mu bondi otegedde amaze kujja wano mukubeko mu ngalo okitegedde bulungi naye enamba bazitaddeko okitegedde naye fuso ye naye yajjanga ne bodaboda takyasobola jakisesinga omuntu ow'obuwumbi 3 obutali bwa banka kati sente okola zaaki nga tosobola ziganga empira gwogimuwa kale oli muwala wange atunda mpira owulidde naye yajjanga ne bodaboda takyasobola jakisesinga kakati fuso yiyo naye abasawo bwe baddaawo ne tutayogera olinaga nti jjumba oyo bwakola ku bantu bayinaki teri musawo alina bantu bagagga ku nnenkana taliiwo mutegedde bulungi ebigambo ebyo kubanga nze abasawo bonna bali ku live kuno bonna kuba mmala kukola ne balyoka batandika kati enkya bagenda kujjamu boogere otegedde bulungi kakati kitegeeza ne ssente bw'oba ozirina nazo baziganga eriyo omukolo ne bakusiba ku maaso bwe bati ne bagamba genda onoonye omukisago eriyo omukolo ogw'okuwanula omukisago kakati bw'omala wano kumala obukko jangu otuule n'endugwa omugambe gamba jjajja jjumba oyo njagala bugagga naye situjja bukola kuba tubukonekitinga ku lubaale ye solido lubaale ye solido eyingiza amaki amasannyalaze lubaale transformer omukisa tugukonekitinga ku lubaale kati bwe bajja okukulagula batandikira ku lubaale mwene mujjamu ekigambo ekigambo kikulu bwogenda ewajjumba lubaale otegedde kubanga tolina solid eyingiza amasannyalaze ngenda kukolera ki byentalo sigwe wamusibira abalongo juzi si musajja munyankole sitwasibira wana abalongo kakati we twamala okusiba abalongo abo fuso hiyo tagirina fuso ya milioni 10 emotoka ya milioni 2 okitegedde kakati mu mbeera eyo naye bameka be tutayogerako kuba nabagamba nze siraga balwadde mu kamera nali ndaba jjajja video ya kabona ndugwa yagamba abantu bano abawanga amayembe n'abagamba ejjembe ligenda kukolera nti liriiko musambwa
ate linakola litya naye abantu babisussa amaaso babakola bo bakanya kuwanga babakola bo ejjembe terigenda kukolera nga teririko musambwa ejjembe eki si musirikale omusirikale akuuma watali kikomera akuuma watali nyumba kale kati oleeta alaya wali ku gate nti jangu okuume wano nga tewaliwo bino byonna akuumewo ki kakati ejjembe kuumi likuuma byolina omusambwa gwe gukola okuva ojja wano bakutwale mu mayembe eyebeera nazalevo oyinza n'okumala wano emyaka nga tomanyi nakumanya nti weegali kubanga kawumpuli ye katikkiro akusengeka nti kati genda ku kyoto kino genda ewandawula genda okole bwoti si buli wojja wano mbu balina okuwa eddagala si buli wojja wano nti balina okukunaaza si buli wojja wano nti olina okulaba jjajja kola puroguramu yo nga mu puroguramu yo ya weeks 2 olinamu olunaku lw'okuma ebyoto n'okubira kabonanduga munoonyeza enku muntabulireyo ekyogo nina emitwalo gyange 2 naye njagala kuma ku byoto bya jjajja mukuma ebyoto neggwe buli wojja oyagala kulaba jjajja Jumba eno service station petrol station jangu okimeko omukisa gwe jangu okuma ekyoto kya Lubaale nange ondabye bwe mbudde Bulaaya nga sinayingira mu nnyumba ntuukidde ku kyoto bwe kiba tikirina makulu nkinonyeeko ki wandabye Bulaaya wandabye abazungu bonna okutandika nabo natandise nakuba ku misa kyoto sibe kuli kakati bassebo ne bannyabo omusirikale takuuma watali byakuuma kakati saba nali nkuwangiddeko ejjembe nakusibira balongo baleeta obulongoofu mu lujja kati olingaga abanyankole omanye waffe abanyankole tetusiba balongo bakola ki bye balina mu nnyumba obimanyi gw'omanya abanyankole betukolako kubanga mubeereyo mwebuzaabuza omanyi jjajja ndi munyarwanda nfunirayo omusawo munyarwanda waliwo omusajja ali mu Amerika eyo jjajja ndi munyarwanda nfunirayo omusawo omunyarwanda asobola okukola nabingi namugamba nkyamunoonya nankubira nkyamunoonya kubanga n'abeerwanda nze mbakolako abasawo abaliyo nze nabatendeka kati olijja kuŋŋamba omanyi jjajja kati nfunirayo omusawo okuva e Bungereza ate n'ogwentadde Bungereza omulabe nze nabatendese kakati oyagala nkukolere ki nkukolere ki ddala jjajja oyinayo omusawo Musoga Majidova watova Bukooli si Musoga nguyimiza nga enkozeraganye naye emyaka 10 naye omulabi atudde wendi kati nkukolere ki gwabuuza eggwanga omanyi ffe waffe tuli Banyarwanda nnyo omanyi waffe tuli Banyankole nnyo tulimu olucwezi situsala na musaayi ente ze tusalira Lubaale wano oba omusamba gwe bayita Kaliiso oba Nakayima baani abagusamira sigwe ffe tuyinza okuzimba ennyumba nga tikuliko nyumba ya Kaliiso oba ya Nakayima tuyinza okukola ebyoto ebyo nga tikuliko kyoto kya busa kati obusa obwo tubujja waffe abatali balunzi Abanyankole obulunzi mubujja ku ffe kakati bassebo ne bannyabo nze kyenjagala okubategeeza muve mu kwekubya yaka w'amawanga gwe jangu kasita nakulazeeko gw'okyabuuza mu nze ndi we South Africa nakulazeeko nga ndi nsi gyekoma bwe twali Ssekanyonyi nga tudde n'omuzungu abantu baakuŋŋaana katulabe ekigenda mu maaso kasuwa naava mu ffumbiro ebitane mbiteekawo n'enkoola Lubaale yenna ow'emitala w'amayanja ow'ebukiikaddyo ow'obukiikakkono Lubaale yenna nemukoola amayembe amazadde amakumi agava nemukoola Lubowa nti gwe musirikale w'oku mazzi ne ku lukalu kyalongo nsaba amaanyi gonna gatule ku mwana ono ennyimba z'abalongo twali tetunnazimalayo ng'amagulu gali waggulu muzungu n'alaliira ate taliyibwangako wadde omuzimu ne bamuyita kontenti abantu ne bakuba enu ne bagamba kati Jumba kisiraani ekyo eyo muvuddeko ayise ne Lubaale w'abazungu ono Jumba mulogo muzibu basebo ne bannyabo bw'osamira wammala oba osamidde ensi yonna era bwe natuuseeyo sebo nga liini Chief Liini Davis agamba jjajja Ssekyaliwa jjukira gwokola ku bantu nemugaa nti ebintu byonna nze nabyo nakati I want jjajja Ssekya nemugaa nti jjajja Ssekya is not here I live it in Uganda nakamba I want it I tell that people that omanyi oluzungu lwange sirumanyi basaba
kakati Lini Davis ne muganti ensawo eno giraba erimu buli kimu yabadde akyambuza jjajja Ssekinga Lubowa yasonze dda n'asooka akwata eŋŋoma Lubowa n'akuba engalabi eŋŋoma yazigula wano yagenda n'eŋŋoma n'agaa nabadde ninda teri tebamanyi nakuba mubalinze kafulu jjukira nange simanyi wano abe bannange otegedde era njagala bagiyigiriza kaakati nga Lubowa ayingiddewo n'abatwala ku mugga nabadde ku nsibuko y'emigga 10 10 rivers ezikola Bungereza kaakati ne bajjajja babali we baasibuka nga bagendawa nga bajja okuwamba Afrika n'amawanga amalala gonna we baatuula kati nga bolaba olusozi walusi kaakati nga ne tutuula Lubowa najja n'abatwala ku miggeje 10 n'abanaaza n'abatwala mu mpompogoma ne babikka abalonga ab'obutonzi ne balonda obuyinza ne bakomawo ku kyoto n'abawa eddagala lino lyakunaaba lino lyakwambulula lino lyakola bwedda abazungu ne basamira baaba abazungu basamidde mulinde entambi mulinde entambi ate bo balungi babadde bajja ne mu kamera nagati yes Uganda nsamidde otegedde kakati entambi zonna nazireesera obadde kizaali ku simu yange omanyi nina 1 terabyte kakati obadde ali ku simu yange ajjako content bagenda kutematema mpola abantu kye tubasaba Nono TV subscribe genda wetegereze wandiika omulamwa gw'oyagala okukola ki okusomako omulamwa ogwo gw'oyagala okusomako ojja kusanga twagutegeka kubanga basebo ne banyabo njagala babuulira data tagula sente nyingi program za Nono TV mpanvu buno bwa TikTok bumpi kati data bwaba tagula sente nyingi nga ku musawo twalayo sente mpitirivu gwegenda ku Nono TV otandika okugenda nga buli video giraba n'ogimalako kubanga ebintu by'obujjajja mulaba bwe mutudde wano ne musiriikirira ku TikTok bagenda kusalamu kaddakiika etya naye mulabye obudde bwenjogeredde kati ddala alabyako eddakiika emu ku TikTok agenda kumanya ebigambo bino byenjogedde naye kale tukomye wano live eno mukowe tulekeraawo kakati mwagala tugende mu maaso lwaki ekibaleetera okusirika mulimu kwewuunya nti mu nsi mulimu ebintu bwe biti okitegedde mulimu kwewuunya kati genda weewuunyize ku Nono TV genda ku SK7 Media kuba nabagamba bana ba Nono TV nti bwe bateekayo live eno enkya tibajjaamu kigambo na kitya njagala abasawo bagendeyo nga naboogeddeko ate bagenda kumpaaki beba wamala kuba nze njogerera wamala bakibakwatako kwetereza babagenda baba kibalina okukola abasawo kwekeera wano kubanga bajja bafuna amasanyalaze sooka olindeko abantu bonna bajja wano mbakwateko mu ngalo mufune amasanyalaze g'Ebungereza kati omuzungu ogenda mumukolako ki nga tewakola wamala nga tolina buyinza wa wamala tokolanga na mbaga za lubaale kuzimalayo ogenda kumukolako ki omanyi kye bagenda okukola omanyi kye bagenda okukola nanti nze ndi muyimbi kati mu kuyimba kwange basebo ne banyabo nsaba abantu mwenna abali wano nina omwana bamuyita Kiwanuka obwedde akola bino waliwo omukulu Sankisi waliwo omukulu Kizza waliwo n'abakulu abalala Pijo n'abalala abantu abo be bakola ku mikutu gyange ejja Nono TV SK7 Media naye waliwo emikutu egy'enjawulo oguliko Jumba Lubowa aligaweesa ku YouTube ogwo gwa kuyimba ninako ennyimba ezisoba mu 10 naye ennyimba ezo gendo subscribing gwe wandiika mu YouTube yo Jumba Lubowa aligaweesa subscribe onyige ekide ennyimba ezo zirimu obubaka bungi albamu yasooka bagiyita Zuku ka Africa kakati mugoberera oluyimba lwe bayita stress oluyimba lwe bayita stress situlesi zikaddiya bannaffe bangi bafa dda munnange ogiranga n'odigida obulamu bwebwo
mpawo magombe gazobulamu bumpyalo kandi gide balige yankona negendedde sabatula ekidongo kigunde gye twabayewa banango olugendo lw'obulamu toluzanyirako mukategedde owulidde ddoboozi oliwulidde kakati oluyimba olwo lwa stress lwanominatingiddwa lugenda kubeera mu Grammy Award mu America e California. Bassebo ne banyabo mugende mu luwagire mu lusubscribing ko kakati wabalabye abasawo nga batandise okuyimba bavudde mu lubowa ndi mbuzi nnume nenda bakabata neka si kibi bakopaalinawo content naye muyimbe bulungi mujje mu BAM Records mufune gye muyimbira mu BAM Records owali amaanyi kali naye muzukulu wawamwe yanawangambye jjajja njagala onsupporting ngenda kusupportinga. I will support you my brother. I will support you. Big up. Kakati basebo ne banyabo content yoyo mugendeyo mumulabe lwaki nkoze ebintu ebyo gwogenda kuba ntegedde mu kusamira ngeno nabuusedda bampereza visa mu America ngenze ya kuyimba okitegedde naye mu kuyimba saakolamu nga bwolaba mu busawo saakolakola ki basebo ne banyabo ndi nominated mu America mu Grammy Award Jumba Lubo waliawesi okitegedde naye nina award e Dubai nina award e Zimbabwe nina award ate nze bayinza okunominating ne bampangula sibaloga tikisoboka tugenda kuba tuzireta ebintu bino si byakwogeramu naye bwe naaba ndeeta Grammy Award ngenda kufuna ebintu ebyo tala anti President Museveni akyala ne mu ggwanga tabeeramu agenda kunindira ntebe nanti nze ngenda okusooka okuleeta omudaali gwa gold mu kuyimba mu Uganda nze ngenda okusooka okuleta agenda kunindira ntebe ku airport kuba bwengusaza bwendi ne gutuuka gugenda kubeera mu museum ya Lubaale sijja kubawa government era nze government ogiwa awadi yange gye ngenda okujja mu America mu kuyimba tibansupportinga tibampanga ko wadde 10 sibagalako tiketi omudaali ogwange muguveeko gugenda kubeera mu ssabo mwina kujja mu ssabo babanze nkubuli ebibyo byawamala bagenda mu maaso amayinja bwengalese sigakuleetedde obuyinza bwonna obuvudde e Bungereza obuvudde e Bulaaya bwonna tubufunye bugenda kutuula ku biwu byaffe bugenda kutuula mu bujjajja kitegeeza twagasse waswa ne kato buno obulongo obwababiri obwabeeru n'abaddugavu amaanyi ago gonna tugayina kubanga mwamulabye Ssaabakabona nga agenze bajjajjaffe gye baagwaŋŋangukira nga babatwala ng'abaddu obuyinza yabukomezzaawo era wano ababaddewo ffenna abadde atugabanyiza mugende walusi ne mufuna obuyinza tebalabye bankwasiza omweso gw'abazungu ogw'abazungu bagunkwasiza guguno omweso gw'abazungu bagunkwasiza kaadi bagunkwasiza kano si matatu olonda kaadi nenkubuulira bagunkwasiza omweso gw'abazungu sankisi obadde wagulabye ate paati guba mulamba okera bukezi n'olondako bino byabasenkulu otegedde senkulu sikuwadde ogugwo ogwaye nagufunye dda ngumuwadde bagumpadde irwanyi mpazi lini anatu naye bamala muteekako obuyinza wali eweroze wava emigejo owava amaanyi g'ensozi we bankwasiriza emyeso gino egyaki egy'abazungu ndowooza mugiraba kakati mbalagula olonda mu bulonzi kaadi wano naye nkugamba nti wano oli kiriya wano toli kiriya otegedde olonda mu bulonzi kaadi muno nenkuga nti wano oli bwoti wano toli bwoti kakati bino byonna abazungu babimpadde kuzza obuyinza bw'abajjajja baffe era omweso guno guliko n'akatabo akagunnyonnyola buli kaadi etegeeza ki naye nze seetaaga kitabo kubanga ye bamweya naye balaguliddewo nze ndi mulaguzi kale no bassebo ne banyabo babagenda mu maaso naye nga temwerabira ebyo byonna wamala yabikola
wamala akuzimba mpola mpola naye n'akutuusa gy'olaga. Kati ag'amaanyi ag'abajjajjaffe abaagendanga ku buddo gaasobodde okukomawo nti Ssaabakabona yagenzeeyo, naye ebyo byonna nga wamala yakola ki? Yabikola. Abantu bangi basaba visa. Naye Sematimbe yabadde nakifuma tiyazze. Abantu bonna beetaaga okugenda e Bulaaya, ebintu ne bigaana. Naye ewali wamala teri kitasoboka. Ebyo byonna bisibuka mu ki? Mu wamala. Wamala kintu kigazi nnyo. Wamala mwe muli obwakatonda. Tetusobola kubannyonnyola wamala wabula kye nabagambyeko nti bw'ogenda ewa wamala osaba gwe ky'oyagala obeere mu nsi muno. Bw'oba oyagala kubeera n'abakazi ekyo ky'osaba. Bw'oba oyagala kuba mukulembeze wamala ky'omusaba kyakkola ki? Kyakkolera. Naye ng'ogoberedde n'obukwakkulizo n'ennono bw'ona abisaba n'ova ku mulamwa wamala wagenda kufuula kyate kyayagala. Kati Ssaabakabona yategeera nnyo wamala n'amusomesa ensi yonna etegedde wamala olwa Ssaabakabona kubanga ye musomesa. Baba kano katono nnyo. Njagala babuulira, njagala kutwala omukisa guno okubagiza abayindi omwana w'omugagga Suddirwe eyafudde. Bassebo ne banyabo njagala okubakubagiza nnyo kubanga omwana oyo yabadde w'amaanyi mu ggwanga, muyindi naye nga Munnayuganda. Bassebo ne banyabo omwana oyo yafunye accident emmotoka neggwawo. Naye nabadde Bungereza era nakola programu yange ey'okubakubagiza. Kitalo nnyo Bannayuganda. Naye nalabye Suddirwe olunaku lw'Okwossajjo ng'akutte ebimuli ng'agenda ku lw'Ebusaabala omwana we yafiira. Yabadde akimye omuzimu ku kkubo. Mmwe abantu abafa akisidenti, omuntu wo nga yafiira mu Lwera, yafiira Kyengera, yafiira Kampala, oteeka okukwata enkoko n'okwata omulamula n'ogenda n'omuntu ayita oyo kojja oba amuyita maama kizibwe, n'agenda n'akwata omulamula ogwo n'enkoko n'amugaa nti kojja oba maama tukunonye oddeyo eka ku bijja. Muziika kiwuduwudu. Omuntu ne bw'afiira e Mulago omuzimu mu ddwaliro bagunonayo. Kiddemu ne bw'afiira e Mulago omuzimu mu ddwaliro bagunonayo, naye olina gunona n'amagezi. Mwenna muli awo muli balwadde naye ng'emizimu gy'abajjajja bammwe abafiira ku kkubo bakitammwe bakojja bammwe bamaama bammwe gye gibabanja. Kati weebuuze nga Suddirwe ddala yabadde anoonya ekyokutwala ebimuli, omwana we yafiira accident, tiyamuziika, tiyamuteekako bimuli, tibabiteeka. Kati wali we yafiira yabadde anoonya ewoogi. Kati olaba omugagga akima omuzimu ate gwe kamukujja azina n'ensawo mu nkwawa. Bassebo ne banyabo mbasaba tukole ebintu muno mu nkola eyaki ey'ennono. Ekirala kyenjagala okubannyonnyolako nti mu mbeera eyo bw'oba ogimanyi olowooza Suddirwe tiyalina ttaka mwasobola kuziika mwana we. Kati gwe yatanga nga tiwatangisa mbuzi 0.0 equals 0. N'eddagala lyennyini tebalimanyi. N'eddagala omutango gwa lubaale tumutanga n'embuzi nnume yabitanga, ova mu kiddugavu odde mu kyeru. Tumutanga n'embuzi nkazi yabitanga, ova mu kiddugavu odde mu kyeru, kuba tulina emizimu emikazi n'emisajja. Embuzi enkazi ekola n'ensajja ekola ki? Titukozesa mbuzi erimuggwako okuggyako nga tulitegedde. Mukitegedde? Lubaale bw'omusamira omukazi tumusalira embuzi nkazi njeru yejja lubaale ku ttale. Lwaki bw'omusalirako ennume taddamu kuzaala? Tumusalirako nkazi. Oyo gwe tusalirako ennume yoyo yekka atakyazaala. Mubitegedde bulungi?
kakati ebyo bwe tubimala mu lubaale nga tutanga titutanga na kijjulo kya bibala titutanga na kijjulo kyaki tutanga n'embuzi nnume ne tugaa nti ewayiika omusaayi tewayiika maki kati mwe kye mugaa embuzi ezo zonna ze tusaze nga bwe muzirabye tubadde twagala kulya nnyama twagiridde buli omu tasaliddwako embuzi lwaki sitwaguzeeyo embuzi emu ne mugiwandulako amalusu buli omu n'awandulako kubanga buli omu wa kika kye embuzi ebeera ki muddemu nti ebeera mbuzi embuzi ebeera ki si kiro za nnyama omuntu amala obukko ng'abumaziza kiro z'ennyama ne bwe muzigatta ne zikola kiro 100 teri abaaweddemu bukko kubanga ekigambo bukko jjajja kiva mu wamala ewatali wamala teriyo kigambo mutango nga bwe wagukola ddi nga tonnaguwulira mu wamala era babanze obwedda mbakoola kubanga bassebo ne bannyabo ebintu ebyo mmwe bye mukayanira basankisi mmwe bye mukayanira bandugwa mmwe bye mukayanira bakiza mmwe bye mukayanira bapijo mbulwaki saba kabona lwaki abantu tobagambako kitegeeza abantu gwo baleetera bassebo ne bannyabo njogedde njogedde kubanga kibi nnyo omulwadde ono tasobola ggula mbuzi ekirala tubeera n'ekigambo kyekirala kyenjagala mutegeere waliwo eddagala lye bayita ery'obukko lye bayita eggubyo lumala mawano amawano gano agabeera mu lubaale mubeeramu eddagala erimala obukko ffenna abamala obukko eddagala tulijja kutaata muwonge era lwaki nagamba baabo ono kubanga nze nakola obutende emyaka 9 ndyoka enteebwe baabo ono yakola obutende emyaka 10 alyoka ateebwe lwaki namugamba nemugamba nti gwe senkulu best senkulu kubanga ono yekka taata gwe yayigiriza eddagala ly'obukko abantu mwagala bagambe ono yekka taata gwe yayigiriza eddagala ly'obukko n'endugu alaba ssekule kuba nze naali muyigiriza sirimuyigirizanga kuba amazima jjajja ge gatawaanya abantu bano muntegedde bulungi era nze njagala okubabuulira bassebo ne bannyabo obukko titubumala na mbuzi yokka eddagala eryo lye tubanaaza mulimu ebika 29 ebika ebyo byokka bikola mu bukko tibikola mu kwambulula tibikola mu kunywa tibikola wa likola ku bukko lyokka omwana atannateebwa kumutwala kumukolako mukolo gwa kusekuza ne bamuta talimanyi era talilimanya era alifa nga tateereddwa tagenda kulimanya baba omanye ebintu by'okwogera birala ate nasimba lwango wadde sankisi osamidde otya nga tonnasimba lwango gwe ne bw'olirowooza nti lubaala omumaze w'olimala ebyolwango bw'oba olina emmotoka emu ogenda kufuna ey'okubiri bw'oba olina 2 ojja kufuna ey'okusatu otegedde gwe yagenda ku ttabaalo naye nga tonnakola mbaga y'amayembe olina ekizibu ate kinene tolinda kulwala gwe yagenda nga wawanga amayembe nga tonnazimba kiggwa olyoka osobola okuzimba olwango olina ekizibu ate nga kinene kati olwokuba omaze okusamira lwaki oyagala okugukira ku kuwasa ng'ate abakazi be bagenda okwonoonera lubaali embaga z'abakazi musooke muzireke mumale kusamira nze okuwasa kulannama n'okweyagala byo byonna bye mulaba mu kulannama n'okukola embaga za kulannama namala kuteebwa ne bwe baali bantakulannama tamanyi nannasamira ntya banta batya nagenda okukoleza embaga ez'amaanyi nga mumaze okuteebwa naye mmwe mwagala mulinnye ennyonyi mwagala mugule amamotoka mwagala mubeere bulungi mwagala mutwala abaana mu masomero ag'ebbeeyi nga mayembe timunagawanga timunazimba biggwa timunasimba lwango mwenna mukyatagala mulinga sweta nkadde beba abalemeddwa wamala ne bamwevuma kubanga wamala kwokolera obutende bwa nnaku mmeka
naye abantu bagenda ne bayomba ne bagamba mbo tukoze obutende omwana bamusamiziza mu nnaku 5 ne bamuta ne bamuwa lubaale ate ngono ku butende yamalako emyaka 10 nze namalako 9 nga sinnateebwa kati ddiiro ki eriteekateeka abaana okumala ebbanga litwamala nga tuteekateeka abaana wuuyo ndugwa mumulabe bwafaanana akyali ku butende kakati mudde mutya ne muwolokoseeyo mbututa abaana omanye abo basamiza abaana ne babata mangu nga twabataawa era mwenna abaagenda nga timunnakolewako mikolo egyo era mubonaabona musinga n'abatagenda wawamala kakati nze mbagamba eki baba nze njoge nakati taata wange akyampita ngamba jja tukole simu agikuba era neneeyongera okuyiga kuba taata wange ayingire tukule baba kule nze njagala kusiima wano nakwebaza kano kakwate bulungi kiza njagala kwebaza bawala bange mwenna be nabadde nabo e Bungereza njagala kubeebaza njagala kwebaza bawala bange mwenna be nabadde nabo e Bungereza sijja kuboogerako omuwala ow'e Manchester ow'e Leeds nkwebaza n'omukadde oyo senga mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kwebaza bawala bange Bakibinga ow'e London munnange weebale nnyo weebalire ddala njagala kwebaza wano n'omukisa omunene omukyala nabbona n'abakoza kula namaali gaweesa mukyala Ssaabakabona omubwati munnange weebale nakugambye nti emabega w'omusajja ow'amaanyi wabeerayo mukazi ow'amaanyi maaso g'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukazi ow'amaanyi emabega we nga waliyo omusajja ow'amaanyi weebale nnyo weebalire ddala thank you for supporting us weebale nnyo senga kulannama weebale nnyo weebalire ddala genda maaso weebale kulera baana njagala kusinziira wano okukusiima ebintu byonna byokoze basaba ne banyabo senga kulannama singa abeera ku live eno abantu abaagala okugenda e Bulaaya abaagala okubaako kimukola yabaddeeyo nga yalambula faamu z'abazungu yabaddeeyo ng'alambula bintu okubafunira emirimu abaagala emirimu egigenda e Bulaaya mugende wasenga kulannama essimu ye eri 077 eri 078 9 67 5 29 yoyo omusajja yekka abeera amanye essimu ya mukazi we mutwe nga tayeetaaga kuginoonya basebo ne banyabo mumukubire senga kulannama gyali yakomyewo naye alina ekizibu kimu mukubire ng'oyogera nsonga mukubire ng'omwagalako nsonga mukubire ng'olina ky'omubuuza ebyo byolanga ebyogenda e Bulaaya gyebiri ate singa tibiriiyo gwe omuntu akulaze nti atambula bizinesi kirasa ddawana ate omubuuza olagawa ye omulimu gwe gwabadde gumu gwakunoonyeza bannayuganda mirimu mumukubire naye talina kitongole kitwala abantu Bulaaya wabula oyogerako naye n'akusiima ennaku gy'olina n'alaba wayinza okuyamba nye era abaddugavu embeera gye tukola ki gye tulimu njagala okwebaza abantu mwenna abaakola ebirala nja kubyogera n'amatikira Sematimba ndowooza kasooke baaba kamalirize Sematimba atuwe baaba nsanyusa okulaba mwana wa taata sembere eno basabo ne banyabo no sinze muzaalo no mwana wa taata mwana wa muwonge mwana wa taata muwonge muganda wange yatukubira eŋŋoma naye kati Sematimba okubeera muganda wange n'akuba eŋŋoma kirinkakatako mbuze namusamiza kibakakatako bwajja wano kimujjako essabo lye erya jjajja wange Kawaga kakati bassebo ne bannyabo njagala ate olunaku olumu ojja osamiremu Kawaga abantu bano bajje bamulabe njagala Kawaga osooka oyite emisamba tugenda
tutudde mu kimu jjajja Kaasa Mitala jjajja Sezibwa battu omukago omwana wa jjajja Jjumba musibira ekifundikwa nsobola n'omuwangira ejjembe ate ne liraka n'owange gwenzadde asobola kubanga bassebo ne bannyabo omuntu bw'avaawo abantu bafuna ebizibu. Ssaabakabona alina obuvunaanyizibwa bunene enkyali Bulaaya bayinza n'okumukwatirayo abazungu ne bagamba kati emyezi 2 wa 6 ennyo abakoleko kaakati gwe kigwa kisigala kitambula mu abaana abaasamira ani abaana abawangira amayembe obuyinza yabugaba akyali muki mulamu nange nga siriiwo oba wendi omwana wange amuwangira ejjembe Sezibwa tasobola kuyomba jjajjange Sezibwa tasobola kuyomba jjajja Kaasa Mitala tasobola kuyomba ate kambabuulire bwe buweereza bwe twagala sokoleka abantu mbabuulire kino twakittira omuki naye nze sisobola kuwangira mwana wa Baaba Seeki jjembe nga si yamuleese wendina nga nyambaako sisobola. Tosobola kuyita short cut nga taatawo si yakoze eki naye nze owange yitawo n'omutuukeko akole bukozi kubanga nakimuwa ekyokulabirako ye tannafuna buzito nze muyambeko nze nafuna obuzito muyambeko era omuzimu gwa jjajja wange gwagenda ne gwegayirira ogwa jjajja Sezibwa nga gumusaba muzzukulu we aguyambe ku mirimu gyago olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe. Mutegedde wa mukubeko mu ngalo mutegedde wa Baaba Seeki tansabangako kunnyambako ku bazzukulu nze nagenda ne neegayirira jjajjaawe nga jjajjaawe antumi anyambeko ku bazzukulu bange. Abaana benzaala mukkirizibwa okuyita yonna gye mwagala ne mugenda gyali naye baazaala timukkirizibwa kujja gyendi kuba ye tannafuna nze muyambeko. Ekintu ekyo kitegeerekeka kozi omuto yayamba ku mukulu utegedde bulungi kubanga bassebo ne bannyabo ebintu bino bikulu biki era nze teri kintuuza mu kiwu kya Baaba Seeki tikiriiyo nze ekintuuza mu kiwu kya Baaba Seeki. Baaba Seeki alifuna omwana nga Ndugwa gwe nazaala oba ng'omwana oba ng'omuntu eyeefaananyiriza n'amugamba nti Jjumba yandekera emirimu n'ejjange si gyagimalawo jangu naawe otuuleko wano. Otegedde bulungi nga bw'olaba nti abaana benzaala bonna abakulu n'abato kyapasoni waabwe yaani Ndugwa. Ekiggwa kino akikulembera bamuyita Kabonaani era abaana benzaala atakkiriziganya na Ndugwa ng'ogenda sikiinaako buki naye bw'ojja n'ombulya nti twafunye obutakkanya nga muyita nga mbuuza mwana wange gwabadde gutya nga tubimala nga mutambula naye gwayagala okumulwana asembereyo totawaana kubanga sijja bikola bassebo ne bannyabo nze sikola bintu byakukukuta. Otegedde naye mmala nnyo ensonga ez'obuntu naye ezampalaniraako wala na Baaba Seeki oyo yakyawa omukazi nze sibikola naye ez'obuntu mbadde nwanagana ne Jjumba tutuule tukkaanye nze nsinga. Otegedde naye okimanyi nti waliyo omuntu baaba akuwalana ng'ayagala omuwalanireko Seeki ate nga bwomugandi kale katutuule tubimale ngaga nti nze kenkusanga otudde naye sijja kudda wooli kati gwawo tokola ki todda. Era nze mbabule nze ngobya abaana bangi abatakkanya na Ndugwa bangi mbagoba sikugamba ne mugamba nti boto bwakoze kubanga ku mukutu kuliko Ndugwa no bamuwalanira kimbu namuwa ssente nnyingi ekitali kituufu. Nze Ndugwa simuwangako ssente nze ssente za Ndugwa zendya nze zendya ati baba kankubuulire
bwe tukola ne bampa emitwalo gyange 5 nze zange nenzitwala mu studio nenzikola mu buyimba ndugwa emitwalo gye 10 nazitwala nazitereka mu nsawo ye nenzirawo ne mugaa nti ndugwa mpola ku ssente ezo ani aba ayambye ku munne kubanga bwe tutudde wano buli muntu alina omugabo gwe buli muntu alina omugabo gwe kabeere babase ekyo nalina ogwe nange nina oguki era tetulinawo tukayanira mu ssente kubanga buli kyetukola buli omu alina omuki omugabo gwe njagala ebintu bino mbyogere ku live kuba mubyebuuze eyo kakati omugabo gw'ababase eki bwagutwala n'akolamu n'azimbamu ennyumba nze mba nagimuzimbidde aba tiyakoze nze babase eki simuwangako ku ssente muwa magezi nze ndugwa tampanga ku ssente simuwangako ku ssente nze ndya ssente za ndugwa ne mugaa nti bannyoko tibannadda ku ssomero n'akataata kangiye bagende bakole ki mukitegedde bulungi ate nno ebintu ebyo mubiwakanya naye ndugwa si bye bituufu naye abantu badde eri ebbali oyo amazeko jjumba ssente era ssente za jjumba yazirya nze ndya ssente za ndugwa era singa nze sirya ssente za ndugwa singa ebintu byalina bikubisaamu emirundi egi naye nze njavuwa zooyo nanti kati nze nawuukuuka tizimala kati ntwala nnyingi ate yakozesa ki ntono kale no basebo ne banyabosema tuwe antuli ku live tunyumiza abantu olugendo lw'ebulaaya
gumukumbeko mu ngalo ennyumba tekubika. Basabo ne banyabo twagala kusiibula mwategedde banna live batusiibudde dda ate tulina embaga ey'obukko naye njagala kubategeeza buli muntu ali wano ddayo otegeeze munno ng'ennaku z'omwezi 23 lugenda kuba lunaku lwakumeka nnyanguyizeko 23 lugenda kuba lwakumeka lugenda kuba lunaku lwakutaano olwabirimu emmeka olunaku olwabirimu-3 lwe tusula mu mukolo ogw'okumalako ogwa amadda ga Ssewamala amatikkira 24 tugende ku mukolo gw'amatikkira g'empologoma ya Ssewamala. Mu madda ga Ssewamala mwenna abatawaanyizibwa ekitundu eky'okubikka okubikka kwa bwereere tiwali wadde emiso 10 wabula ggwe kyogamba nti kino kigali kya jjajja oba emmwanyi 2 oba matuga gwe kyoyagala okutwalira Ssewamala. Amadda ga Ssewamala yo ye yamalirwamu ebyensi n'eggulu kyekifundikwa ye ssezimu yakwata emizimu. Mu kutandika tugenda kuba n'okulamula kwa jjajjaffe Kabaka Bulamu gwe bayita Ssebintu ajja kulamula mu madda ga Ssewamala bwe gunaaba guwedde mu makyuka g'omwaka okutandika n'omwezi gw'omukaaga omusamba ogwo Kabaka Bulamu Ssebintu ajja kuba atandika okulamula gye muli. Naye mu kulamula gye muli tewabaawo kamera. Abakyala bonna baba beesibye ebikooyi, abateesibye ebikooyi babeera mu gomasi, abatayambadde gomasi baba beesibye ebikooyi, abaami babeera mu kanzu. Wabula ogwo gwe musamba ogusinga okugaba obulamu ate mukimanyi nti obulamu bwe bugagga. Kati omusamba ogwo gugaba nnyo obugagga. Tujja kubeeramu n'olunaku lwagwo gutandika okulamula ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ne gumala ku ssaawa 3.